Munsinze aliwo bitundu n'olwekyo bwe mujja mu mwoyo ogwo kituyinza gavana tetukuliriza ebyo ebyayita ekirungi nti omulangira abalumanyisa bulungi n'abaami ba Kabaka eyo mbadde mbiwulira omanyi ffe tulina enkola tubanga abataliiwo naye nga buli kintu kimanyi mu luzungu bakiyita hands off ear to the ground naye tubanga abataliiwo naye nga buli kintu kiwulira kale omukozi bulungi ne mukomawo era bwetuga tukukkiriza era netusaana okukola okulaba nti oluyimba luno luyitimuka tujja kubikola nga tubalungamya bulungi n'olwekyo enteekateeka ze mulina si mbi naye tubeere nga tuwuliziganya oleta n'ekirowoozo nekiddamu tetuyinza kwagala kubatuulako kati tufuna mungi bwe tubawagira oluyimba netusasulawo lwetwalaba twalukuba lwetwasobola okulaba ku lutimbe twali mukubatiza omumbejja omumbejja saanagirizo omulangira wasajja waliwo embaga eyakolebwa kulekobe oluyita lutimbe twasobola okulaba nesabasajja nga waani olaba kitiibwa kyamaani okubawagira kitusaana okukola era ennaku zino twagala nnyo okulaba nti ekitiibwa kya Buganda kiyingibwa mu butuufu bwakyo olwa Buganda. Ekitiibwa kya Buganda lwali mukimanyi twayizibwa omugenzi Reverend Polycarp Kakooza 1939 ekyamusaba bwe lyaluyiiya leeta luyiiya tugenda kubeera oluyimba lw'oggwanga naye buli omu yaluwulira nga biki n'abakulu abaaliwo byonna ne balutwalanga oluyimba olwaffe olw'eggwanga kuba bintu byonna ebirulimu bijjirayo ddala ekyo tuyinza okutunuulira kakati nannyini bunkumu oluyimba olwo bwe Bwakabaka bwa Buganda. Nannyini bunkumu ye copyright. Nannyini bunkumu kubanga Reverend Polycarp Kakooza yaluwa Obwakabaka bwa Buganda, yaluwaayo kolokolo. Kati nannyini bunkumu bwe Bwakabaka bwa Buganda. Kabaka wa Buganda ye nannyini luyimba olwo. Naffe Abaganda ffe nannyini luyimba olwo. Kaakati ffe abalamulyako Kabaka Obuganda ffe tulina obuvunaanyizibwa okukuuma oluyimba olwo. Alina ekitiibwa kya Buganda n'olwekyo mu ngeri yonna alina okulambikibwa Obwakabaka bwa Buganda. Ate mwe muli bannabitone mugamanyi singa nzijjayo olumu ku nnyimba zammwe neziri ze mwayimbanga badda twins ne malaga luyimbanga bwenjagadde temuntwala mu kkooti muntwala era muba mulina obuyinza bonna okuntwalayo. Kale nammwe mulina kulungamizibwa Obwakabaka bwa Buganda wano Mmengo. Obwakabaka bwa Buganda buli wano Mmengo, tewali walala we buli. Obwakabaka wano bwasinziira okulamula Obuganda. N'olwekyo ndi musanyufu nnyo okulaba nti mukomyewo eka. Nabadde ku Lwokutaano konsati ya Pastor Wilson alina oluyimba komawo eka naye olwolulabirina bintu bya ddiira naye amakulu gaabo kyemanyi mumumanyi bulungi amakulu gaabo nti ye kyeyali agamba ye nga bwali pasita agala abantu ndoza bajje mu kanisa babalokoke kati gwenga gwe eyeddira akasimba n'ow'endiga bwe butaka bwammwe era abantu bulijjo mbakulira nti Bulange bwe butaka bwaffe ffenna. Abalangira balina ekigambo ky'abalangira abamu bafugibwa na Katikkiro omulangira okimanyi abalala ng'owekitiibwa ono erwadda Wampologoma, owekitiibwa ono Kasibwe, ekyaggwa ebimu ab'omutima baali mu bukulu naye ate kati Bulange omuli abalangira omuli ab'omutima n'abalala bonna buno bwe butaka bwaffe ffenna. N'olwekyo omwana bwadde eka mu